Zako zwamza cheyo ne Rasta omusajja weyo mu Ddiba omusajja wo mu ghetto omusajja we Nansana chairman Nansana municipal ghetto timba nemwe bali kubaayo program ennungi. Oyogedde ku Nansana tutandikire Nansana wennyini. Ono omusajja gwe bayita Steven Engineer Kaweesa amaziga agamuto okufa ko ofi yagula ki? Munnaye kye kibuuzo. Yali agula ki? Nontonule himu abantu nga bamagola ne baba wayitamu. Buli yakwata etumu ya sene nogiwa abasajja wali osasulira ki? Abamu baba yiseeko kati nga Kaweesa. First and foremost abantu balowooza ssente yekola buli kintu. Kati baayagala ofuna ebifo bo ne bawooza nti bagenda kukozesa ssente zaabwe oggula ebifo ebyo ne beerabira nti ak'obuntu si kante nti jjo bwe yakaabye ne leero bweneekaaba mmo. Jjo Bobi Wine bwakugamba nti tugenda kuteesa tosuubira nti n'enkya bwanaabeera. Gwe bonooza nti Besigye leero ali bwati n'enkya ye Besigye ojja mmaliriza otomedde. Twagenza ovaamu abasajja simanyi kye baali bagula nga bw'obuuziza naye baali excited okulowooza nti ssente ekimala ne baagala ebifo by'obuvunaanya ebifo by'obukulembeze basasulire bisasulire ne baagala bateekemu ssente kati oba tebaabifuna bakabiraani andi mwana nze nange ate ekintu kye neewuunya omuganda agamba every time Bebe Cool yayimba akamenya gateeka ssente woolaba ojjukira naffe betugatwe naye bo baateeka ssente we balowooza siwe bali balaba ate yali alabawo kyawo kubanga there is also a possibility of you putting money and you don't win. That's the first issue. Era kyetugaa baateekanga ssente we balowooza kumbe ttano ssente zino ne bwonooziwaayo waliwo mumalozi waayo bameka abaakwata kadi ne bajja kugulawo ne bagwa nazo naye nga yasasula ye era kannamunsawo kitegeeza ki nti ni general aspects nga tuvudde ku kiki basasulira n'abantu nga Bakaweesa balina ttuwa byakuyiga nti mmwe abakyayingira ebyobufuzi nammwe abali mu byobufuzi abakyalina interest tuteegere bino ebintu tebikyali byateekamu ssente tebikyali kwalaali tebikyali kujja ssente muziwe gundi omwesige biri ku strategy yo bw'ebanga olina bacoordinator abadala nga bw'ogenda obawa ssente ziwe bacoordinator bo ziwe babipande boyibo ziwe bali abakola naye gwe okukwata entumya ssente ogisasule waggulu ogiwayo ku bitebe ebyenjawulo ng'ekitebe si kyekigenda okulonda actually simanyi system weyafiiridde kuba kakati saa zino omuntu akulaga nti ateekamu ssente ku kitebe n'ateekamu ssente ewa returning officer n'ateekamu ssente ewa DPC yamukubire ku bantu True that n'amawulire nago n'ateekamu ssente ku migo kati kwegamba n'omaliriza gundi yona campaign time yona nga gwe obadde osaasanya busanya ku ssente mu bintu eby'ekijjega n'omala ate n'ogwa ffe tugambira abantu tutegeere ebyobufuzi kituufu baabifuula mulimu yamanyi bwe bannonda n'entukere ngenda ssaka naye wano omukujja we tugambira ffe abantu abajja mu byobufuzi tandika otutegeera nti okujja mu byobufuzi ogenda tuteekamu ofe bantu basinza amayumba gaabwe ze mwina ttano wange Nansana yaŋŋamba we naalemyanga boyi segera singa kintu kino ekyo ojja mu byabufuzi kaninda akasente akatono kennina kenjo tuteekamu ne NRM bwe nannyongeranga pate kuba ndi we NRM naakozesa ezo naye yagwa naye ekyo kikulaga singa yateekamu ssente n'agwa kasinga ali kukuba ayita banyambe era patete nyambye the logic comes back nti abantu nga Bakaweesa temina kye mwali mugula mumwateeka ssente we mulowooza mulabawo kumbe mulowooza kitumaza tugiga bannaye bantu mmwe mulekerawo okulowooza akyo tugireete statement gamba twawule personal business ne politics ogira Bobi Wine watera obbagamba mwawule personal business ku politics tokwata kiduuka kyo kiwazimba very good oto kitunde mu bamanerenda ate ozireete mu byobufuzi gyomanyi nti eno risky very high risky ebyobufuzi lizi 50-50 eringa gavumenti ngamba aba teri gavumenti nnungi teri gavumenti mbi gavumenti eba zero it is not positive it is ojugira line ya wala line njerabide mu math nenga kuberako negatives ne positives kakati ekyewunyisa wakati awo wabeera zero ye gavumenti eba zero bw'ofuna ebirungi eri positive bw'ofuna ebibi olwo eri negative tulabanga amagye g'eggwanga tugakuuma mukulembeza zze very good so n'ebyobufuzi we biri zero bw'oteekamu n'ofuna they are positive bw'ogwa it is negative Rasta kati omuntu nga Kaweesa nga gwogamba nti ebyobufuzi obinvestinzeemu kyenkana bwekityo oyo bw'amaana awangula aba ajja kuweereza that's the logic era nga ng'oggyeko Bakaweesa kuba ntwogera ku eyasasudde ssente ze ne bamubba naye waliwo bali abaazisasulayo n'ayitamu abo abantu one azze kukima ssente ye gye yasiga tazze kuweereza mmwe
yakimanyi nti ssente zizi yateekamu zalina okunogayo. 2 oli gwe yawa ssente ze nga bwe muwa ssente n'enkwata kaadi ngenda wangula gwagenda obeera ku ntolize kuba aba akyegomba akakaadi kiriza ng'oggyeko n'ekyokukimayo sse naye n'obuweereza tagenda aweereza mmwe abantu agenda aweereza oli eyamuwa kaadi ey'okwegayirira. Oli yagenda obeera master ng'oggyeko n'ekyokuwaayo ssente nnyi n'eyafukamira ofukamizi naye kakaadi nyamba ne bakamuwa tomusuubira okukukolera lwasonga waliwo yagamba kale ggwe beera watuukiriza ebyetaago. Lwaki olowooza bannakampala babonaabona kampala alina abakulembeze ebalina naye lwaki teboogera abamu balina gye basooka okuvunnama wategeddeyo ensonga gye tugamba nti kati gwe watoweereza abantu oweereza oyo gye wavunnama ssemwa pulezidenti buli yenna yateekamu ssente n'ayitamu tagenda kuweereza abantu 1 agenda kuggyayo ssente ze secondary agenda kuba akolera oyo eyamuwa kaadi ye kuba ze ntoli zaaliko bwe kinaagaana tulina option ey'okusatu bwe kigaana tugenda beera ng'eyayiwawo omubiri n'aguyirawo ddala ogira agikazibwe ono wekawembe nti bwajja yaliwo NUP mu nzijaye naye bw'atuuka baŋŋamba baafuna obuzibu mu nda ebiva ku kannamunsawo baŋŋamba Derek Nyeko yabagamba ssente z'emmotoka tuziweyo tukulaakulanye ekitebe ne bamugamba twala eri amalalago nakati tuweeyo miliyoni 10 mukati tuweeyo miliyoni 10 ku buli omu ku buli nsako abamu ne batema abamu ne bawaayo kyokka nga waliwo agamba mu buli privilege ya buli mwezi olw'okuba olina kaadi y'ekibiina nayo 5% nga nannyini ki privilege nga boogera ku musaala boogera ku ki bo bagamba privilege kireza ne bwona okima 5 mpuuga gwe buli kosakeeri kasita bakamanyako bo baga privilege z'ofuna tebagambye salary lwaki oli bamukubira 5 nga tebyali ku salary ye bo bagirabanga privilege gyafunye kati yo baagala buli privilege gy'ofuna tulinako percent 5% abamu ne bawakana kati mu kuwakana abo bwe bagenda nabo bagendera ddala n'omunoonya nga kale yaveeka awempe n'agenda ku kitebe ne bamuwa kaadi agenze yiwawo omubiri naye n'ab'ekitebe baamunyiza yayitirawo ddala ne kawempe n'atadda obategedde nti third option tugaye first number 1 abo abaasasula kaadi bagenze kukima ssente zaabwe ne tugamba 2 abo abaaweebwa kaadi mu bugubi bagenda weereza abo abawa kaadi 3 if not so buli gwe baawa kaadi ng'ate talirwedde fukaamirira mukama we agenda kudduka emisinde aleme kudda ojja kyero gweta Paul Nsubuga ow'Ebusiro mujjukira yakomawo ddi kaadi baaji mu matema ngamba the other time bwe bamuwa kaadi n'ayingira parliament wamulaba ava nameemeke w'abasajja akomyeyo nga binatira yakimanya nti kati wano osooka n'oyitira mu ddala n'ogenda n'otereza ebibyo odda luvannyuma ye gye betugamba nti kati neeno sizoni mulimu n'abo nga kasa yakutte kaadi n'alengerayo n'omu jukira yabawa abagamwe temummanja nabawa ne gye guva alabayo kati agenda azikwate ng'ayitamu bayikola amafaamu bakola ali ku faamu ali mu maka ge egindi naye nga bakiikirira baawano so logically tetusuubira abantu basasula kaadi kuba ku kye bakolera abantu balina okwekolera n'osanyusa bakama baabo omusajja ono engineer Kaweesa amaziga ge omusajja nga akaba amaziga ku TV ddala kituufu ayinza okuba nga ensimbi yagiwaayo oba koodi kuba nakizudde yateekamu ssente zesinza geraageranya mmeka naye yateekamu ng'aziwaayo byayogera oba mu bino by'okkuba billboard n'ebipande both ways yawaayo ezimu ku kitebe kuba ye akugamba naye babudwaini ng'atudde nsobola ojjulira mu maaso ge ne muga zino saazi waguni n'azireeta zino saaziweereza neozikwata naye yageeta alina bujulizi anti obujulizi obuwandiike nze nyinza okugamba twali eri n'oŋŋamba bwoti gwe nojoga alimba aleete kale yabiwe nabyogera naye ng'ebyaddala okimanyi ku mutima gwo twayogera aba so kati omusajja tasobola kuvaayo bw'atyo naye bwe kiba kigayi kale bamutwale mu kkooti bamuvunaane oba ononera erinnya ne bwe baba nabo basirise jukira ebibuuzo bingi ku kitebe awo ansa zo zikyali ntono ebibuuzo bingi naye ansa ntono ansa zijja kitono ayya ansa tezirabika ate abalina ziddamu 5 bonna tumanyi we bali akulembera principal yiko wapi twaweza olyambo simanya ali secretary general yaliwa mu kibuga abamu leader of opposition ye atugamba ki abadde mu byansonga Kanso Nalukola number 1 lawyer naye yo aliyomu kubali no anti betugabe ba consultant b'ekibiina abo balina abebozi bako Benjamin Katana ne wabaawo n'atuula injeri balina namba emu consultant lumbuye yatuwulira ebifa mu maaso ebigenda mu maaso munda mu kibiina ate lambuye omutale mu bino ye yumbuye omusajja waabwe penge ye yabavuma
tayagala kaje so logic kaje tugamba ti abasajja bateekayo seri baba balimba bagende bamulopo gobono nererinnya yeye yekka gwe mu njogera yekka babaddewo bangi so omusajja yateekayo seta ate ekimuluma n'atasasulwa n'alaga nti tebajja namufanako zekyemunenye eki totisatisa NRM teyakutumayo siwe kyali mumpe munyambe nziye era batanyamba nange sijaanidda jangu oyagala kuyamba bakuyambe ate sikata ndi bakuyamba okolere NRM oba oyingire NRM badembo kuyamba noddeka ne weebaka n'ebyofuzi era kye badembo zanti katika weso okujjamu NRM ajjana ki talina kwa president ayagala bamugattako talina unamulabya agamba era nze ne timu yange n'abakomanda bange bonna n'ekigali kyange ne mugamba mukalulu wali mutima nasonye yali wakumeko oyo mukalulu iya kwata kyakumeka oba kyakuna si kyakubiri ekyokubiri yali Idi Bugaggo NRM owokusala okyabimita Arodi Kaija wa PFF dene balyoka bajjaabo kati tosobola kugamba waligambye nti nali wakubiri oba bankyankalanyamu abo oba nali enkutteyo nga nze nkulembedde ne bikyankana naye bwe munkwasaganya ngenda kujja n'ekigaali kyange nina abanzikirizaamu n'obwo bwennyini bunoonya tetubulaba why don't you go back to the LC1 village kwa chairman ku kyalo why should I kuba chairman ku kyalo so specifically bojene we NRM tojja kukutiisa kuba ne performance yo yalimbi jangu ngoze kima sentero kuwa abantu example y'omuyimbi yagende Kongo ne bamubba sente mu Gold bwe yakoma wo Uganda yatiisa government yayingira nkwero n'asabiriza pake bamuwa ku sente ne yetereza ono Kaweso ba alabyeko ku bagenze mu NRM nga bagenze ne lyeddoboozi bwe lityo nagaba ne kanzije bwentyo ndoza balaba ku balatifu bagenze alaba ku bansibambi nagoba nange banankima bwentyo nedda kati yo n'omulaba yo kusooka yali ayina kiri ekya nakati ayina mu kiri ekirowooza nti yayina amaanyi omanyi kye bayita amaanyi nze olaba kati yaga amaanyi ye n'atayagala ebintu ebimu kukakkana nsibambi kati nga bansibambi akimanyi bwe mba wagenda nsobola okukakkana nenasinkana Museveni kuliko n'abeNUP be yagenda nabo naye abo abeNUP be yagenda bo be bali nti bo baali bakkiriza amanga mulimu n'abaagwa kati ne bano bakaweza these are the people abaali balina nawulira ko nti yagendako ewa Ssale abyogera bulijjo newakyakaaba wano nagenda kwa jeno ne munnyonnyola nti yali alina soka kukkiriza n'asala pressure n'agenda n'abasajja nga bansi nti okukaaba ennyo bali abasajja tebagenda mu obuvako yalaba nsibambi akabawa very good bali tebagenda mu eyo mbera yalaba latifu akabawa bagenda strat program ya ddala jukira okusinga n'omukulembeze gwa masimu sangu ono ekimukaabya ate anoonya ka political sympathy kwa bali tebanoonya political sympathy onanoonya ssente va ku kya ssente kuba bwagenda embuga azifuna jjajja muto gyagamba gye yagenda Ssale jjajja muto agaba naye banga jjajja muto yamugamba kimuze si waba opposition jjajja muto takyagabira opposition ayagala jangu era nti ogabi bakubbira eri kati Ssale ojje n'onkuwa essente oba okategedde singa ozze ng'oli n'ogamba nzize njagala kwesimbawo e Kampala alizo gagenda weesimba ogenda kukuwagira naye z'ogamba bano ab'opposition banziba ate tobavaamu tolaba nti atuyagala musiruwaza yamugamba gwe jangu kale yamuyita mudandala amuyita fala oyo musajja mugezi omubulira jjajja Bucha bagenda bangamba ekigali ky'abayuti bagenda eggulu bamubonga n'abatumira n'abagamba naye katukoze ty okumalawo ebiyenje ebyo ne message mu kibuga yabagamba nsiri tukoze ty okumalawo ensiri ezo mu kibuga bawanike tugule eddumu tufuuyire tulete obutimba tubikke tugabire abantu n'agamba naye mulowooza ensiri ze ŋŋambye nze ngamba abapipa bano abali ku abazoganya abo logical oyo obwongo kati bwekasa bujja omugamba bano bazoganya naye ate empa sente ate nga tovaayo olimba naye bamukuba akanegadde eno yasibira wala DC Nansana n'atoola fatuwa n'atoola shahada namulaba mzee era nze kati ate bw'avaawo n'alyoka jje n'atandika okuleeta biri bye twagambyeko ali ku mikutu ali ku mitimbagano tebamutiisatiisa Museveni tebakyamutiisatiisa ayinza n'okutwala ebbanga tabirabanga Museveni is man of interest songa ttako kikati nkutwale naye what are you coming with kuba gwe bongamba coming namba emu gy'oli yaliwo opposition namba 2 yali wange namba 3 yaliwa other party gwe namba nnyo ate ng'alinayo ne leadership ng'alinayo ne n'omukulembeze we kati gw'ogenda kuŋŋamba ki singa ate oyo amuvuba nega nti Arodi Kaija yagenze mu NRM ne bw'aba talina abantu oyo amutwala kuba alina pate waggulu waliwo alina waba amegudde omenga onoogamba
mutabani wagu ntalina bagobesa naye mujjako family yagu ni manji BM ekituli exactly FDC nojijjako Arodika PFF nojijjako Arodika oboji kuba ekituli Kaweesa gwe bakujjako kweka bwe kikyogatta kubana abasajja tukajje ye watufu ogwawa bakujje kuki nakibuuziza ttaano oya ne mugamba naye n'ekirala oyinza okukkiriza noga nzija naye wojja ovaawa kakulu nyako ovaawa okujjako kale wadize naye wawoova Triple A omujjukira ani Triple A mumanyi bw'aba ayogeraga yavaawa FDC era akolaga alina baaleeta naye nakati akyaleeta naye gw'ovaawa era ojja n'abaani era ani okujjojja naye from where and with what kubanga we believe nti President Museveni waba wakwembulesi wakutwala you must show numbers Museveni oyina okuba ng'olina numbers naye baze ziriwo there and then oyina okujjula bya maawo ne bwe ziba teziriwo there and then naye bwakunya bwati alaba nga Northern Region you have something kadima Northern Region weri a political party number deep nti yaba amazo giteeka wano ne bwe munakira yiminga mwe simanya abagiyina wano ya abagikutte kyokka mu yo bayina mulimu n'abayina knowledge etula mu East African community eri ne babaako ye boogera era akusalira naga nti ne Siranda mukuwadde lwasonga yakimanya yasobola wali ne Kaweesa ovaawo jjanaani oli biki kitegeeza Kaweesa togenda kujja ng'otiisa kisaddayo ng'oli omuyimbi yajja okusaba nga bamubbye naawe jangu osabe nti baakubbye lasa obeera Nansana era g'okulya ghetto structure mu Nansana nze nkulya Nansana municipal ghetto team Nansana municipal ghetto team registered organization of ghetto kati oyo engina Kaweesa agamba ebibogaga byabadde abikola mu Nansana kituufu byabirina oba nabyo kawanara abadde ayinako byayina byesuubira nti bituukamu ezo ssente naye ng'abadde ayina ebintu byengaomu ngono gati alinayo akazimbe ke kali ate nga wonosanga omanyi nga wonosanga akayumbako tekali fiti amaduuka gali awo tegali fiti kati n'ogagula olwokuba olimu olwayinginiya n'obudevelopinga ne kafuuka nga kalina kali awo naye eba property ye kikiba kike abadde ayinawo ebyo ebitono byesobola kireyiminga nti biwera obuwumbi nga ye bw'ayogera kyokka ebyo ebitono byabadde ayina era yabisinga kati awo obuzibu buba bwani buba bubwe okusooka obuzibu bubwe lwa nsonga kino kiri person nga tetunnagenda mu politics ali jeno kuba ekiba kya polisi ali jeno ate siggwe wekka kyetugaye gye bali be baakojera baba waffe walukagga abaana ne bamwetozayo naye nga bakimanyi talina bitabo naye ne bamu okakkana nga abaana bamuleseeyo kuza ye teyafiirwa bangi kyebakola magoola ye aya nagamba ate nze nagamba magoola ni magoola bwetaaligezemu abo baana magoola yali asobola okuwangula specifically area yali ya opposition ng'ate anti seggona mmwe kenyini nga mumukubi avunze ate ono walukagga nga ye already isemugobye talina biwandiiko the majority of opposition baaligenze wani magoola yalina limelight okusinga ne Haji Kiyimba ye naagenda ye ne bamuwaatira mu baana ate bamala omuwaata Haji yali ayagala mujja wakawulirako Haji yali agenda mumusokoola goloza byaggweraawo ye byaggwa nawulamu endagaano goloza byaggwa bwe bityo otegere kisa waliwo akatambula magoola akayaguzikiza very good era ino okuguzikiza wanga yeka namusa wekali ate Haji si munaku tugenda muwayo ebibiri mukalu yateekamu 10,000 akawumbi ng'omugamba nkuwa ebibiri tugeza bugeza so kyonna kiddayo ki nti ate nga tetunnagenda mu general politics nti babba bangi naye soke tukize ku muntu sekinoomu nga Kaweesa tugaye Kaweesa wali ofaaki bwe tugamba nti some people bali politically amateur bo balowooza oba omuvumye kyekime wenagewono nga naye baga university oli fala kituufu osobola okuba fala lwa nsonga igwe area mwoli bw'oba boola nze akapiira ndaba kalabe kituufu ndi fala nze n'ebyomupiira sibimanyi tugeze naye bw'onojja mu dipo ne bagaba omwana ng'atambuza emiti oyo muwayiweko n'oli ono muwa ebikola baba bakuwa munnamawulire muwe ekiri ambaga oyo naye mudongo tabisobola si nti oli mudongo muggwe mu life yo naye si byange naye biri bye bakutwalamu gwe ebyo byesonyiwe so tugamba nti abamu ya political amateur bo balowooza nga amuvuma naye Kaweesa kyekyamulowooza nti ye favorite kubona kyo kirowooza amaanyi ameemanye twakyogera nti ye yeewulira amaanyi gwe kirowooza nti gwe bajja olonda kuba kandidate abala baaliwo ate is miscalculative no kati ate kiri tuwe twafika ekisooka tuga ye nga ye ayina amaanyi ge yeewulira n'ata calculating bulungi bintu second ate nga kyekisinga obukulu bo tebaamanya nti gwe bagoberera talina screening measure
NUP ne Bobi Wine wa Bobi Wine NUP yako olw'ensonga ate kino kyosembezaayo ku bakandidate bonna abaliwo ebyadde era ku bakandidate bonna abaliwo Zambali was nowhere from 2022 gendo ononye Nansana eyo waliyo Wakayima Musoke noyo Kawesa yavuga Kawesa yaliyo era ne kadi obutagifuna baajo Wakayima nakkakkana teyavuganya independent no bamu kali bamu makadi yajjanga people power leaning bali abakubanga ebifaananyi ebiriko people power our power naye nga tebalina kadi ebyalingako kabbaleti mbimanyi batabani ba Wakayima bamu kuba yasigetwagenonda ngo omutwe guli ngalimu ebisemiti yalina mu ddwaliro naye nga yajja nga leaning kati nasigaze eyo vibe nze commander siva mu NUP ne batamba kadi yeze commander getugambye amaanyi amemanyi era ge gamanya kubanga yayita commander 001 bebera batandika ekintu waliyo nga kitali kati yaye n'ekyokubiri bw'amala okwewuliraga amaanyi n'ataddayo ku calculate ku mu boardroom kumanya tadda bw'aba tadda ani aliwo nti Zambali era kyekireetera Zambali okubanga waali yebyo teyabirowooza ye yaleeta maanyi meemanyi kumbe mu bibalo by'abano singa wadde on drawing board walitegedde nti Zambali okujja olwo yamuyise eringa bannamboozi nga bazimu kuba kodi bali bagala musindika nakaseko okusoka olyako empulubujjo walizeyo ku drawing board n'osooka obuza ani aleeta Zambali before gwe kola bukerege otugenda okukwata ssente ogenda okola akakerege ku kitebe okajjukira bagamba Kawesa byokola sibi ebya Bobi Wine nzuka ayambadde vesti awo yaliyo na mukasuti kamyufu okujjukira polisi apangisizawo emmotoka atuddeko polisi ne bagamba olimba ngendo mulama oliwo nabagamba mbunakosa akakerege babi ne ngamba olimba bagamba mbu akakerege kalimu ne dipisaako agabwatu nate siwe Nansana ko wali bajja ku kitebe we Nansana talina budde bwo bamitansaada talina ayinza okuba yakwatagana n'abasajja b'ekawempe bukampiro baudi Kampala oba olikira naye nga eyo we Nansana talina na budde obwo talina budde osi iyani owennabweru talina budde bwabyo simanyisire politics logically nti ono Kawesa ye ssente yali alowooza zijja muyamba okuyisaawo vibe ne yeerabira nti bino ebintu byalimu calculating from the board. Kawesa yo yabadde era akuba leero n'akuba posta ng'ali mu baleti luli n'agikuba ng'ali mu katengi posita oba nga bimeka n'akuba ebintu ebiringa billboard n'akuba medium n'akuba obutono n'akuba bufulaya n'aleeta stiika zagabira abatakisi ababoda n'akuba ng'akyusiza engoye very good era mu kitengi yoyo nga Kawesa naye ebyo byonna lwaki abikola maanyi meemanyi tosobola kukola ebyo bintu byonna nga tolina sure deal kati assurance yali agijja kuki nti ajja wangula nti bajja muwa kaadi second abantu abamu baali bagezi mu ntandikwa baakubanga ekifaananyi kya Bobi Wine ebifaananyi bya NUP n'aguma minimo eguni entonotono enamba entonotono teweewaayo wenna bwe baamu mu makkaadi obajjukire baakyusizangawo naye ono amala bikuba bine bamu mu makkaadi ng'okyayijjayo okoleki kyokka naabe nali nga twetuga singa tavaamu kalulu maama singa takavaamu anti aba ayongera kwawulako NUP enkolagana ye n'ekitebe yali etya yajja buzi kwagala tikiti oba bebana abajja jasi ku tikiti time oba abeerawo anti kati mu myaka gyonna ku kitebe kiri mirundi bbiri waliwo enkolagana wakati wo n'ekitebe n'enkolagana wakati wo n'abantu abali ku kitebe abasalawo so kati ye enkolagana yali agala giteekawo ku kitebe n'atagiteeka ku basalawo yensonga ekitebe yayanirizibwanga bafutuja oba nobateekamu kusenda bajja kukuteerawo embeera bogwe vibe ku kitebe naye ate abasalawo byetulina okubeera kwenali muyinza okukola okubanga ku security yetu wataddongo obakumanyi nnyo kati nze bag ewasitaddongo bengenda ku security yetu walinsobola okumba t-shirt simanyi biki naye ate sina benkyalira abampa ebyo ate balina kyebasobola kunsalirawo ngamba kwesimbawo waffe kati ono enkolagana ye n'ekitebe yali agitaddewo jukira kyekitebe kya ssente kannamunsa oba ngamba wabadde ng'abaana bakuba tiketi yawo kati kasokoza otya tuli kuyiyo mukulembera leero kiri kitya kati yeggwe woba omugezi obayiwamu awo akakadde ne bagiragira bakomanda nga basatu n'abataano awo buli omu alinako 10 awo ne bavimba awo mu kuvimba ne bakulerawo ekibiira bagoberera noloza be basalawo bw'oyimuka n'oyogera babawo ebyokunywa n'osokula ebikunywa byanga byabubiri awo ogenda ofulumawo mu kitebe ng'otaddewo miliyoni zo nga 5 oba 10 mu lunaku olwo awo ekitebe kikwagala naye kekali ketwagamba nti ebyo principle si byayagala
principal tuone wali ku boardroom n'atuula n'ayogera asobola n'oleeta Nubian Li ku simanyi meya naye ng'ebyaddala omubuuzi ensonga yaleesa Nubian Li nga naawe togiraba lwa nsonga ye yasalawo principal ne banne era yo ono yakwatagana na Kitebe Nubian Li wali omudeko ng'ayogera ki ku Kitebe ng'ayogera ki wonna naye alina abasalawo so kati enkolagana ya Kaweesa n'Ekitebe ebaddewo olw'embeera ye n'ebikuba ng'akolagana n'abaku Kitebe n'abaku Kitebe naye nga takolagana balina buyinza okimanyi ab'NRM waliwo abadduka ne bayita ku Kitebe n'agenda paka Nakaseke Kapeeka Luweero simanyi ggulu ne wabaawo abasaana n'ayitawo paka Maye Waji Kigongo oba otegererogi waliwo lwaki oza bayita ku Kitebe wale ne banoonya ewali ebirala paka Kaweesa teyakimanya nti waliwo n'abaakyalanga Emagere tewabulaba ng'owa Kaafu teyavanga Magere Lord Mayor ng'abeereyo nga bakuba ne spiring ne principal bakubangamu okumakya ye yamanya obuyinza gye buli era ye wawulyako bakayana ana ne bafukamira wansi babasabire wategedde nti ye yamanya kiki principal yalugenda okulaba principal anoonya gwabakwasa ensawo nti ani agenda okuwanyasereza campaign nti balimu ezo zikwate logic yono yalowooza mu nsanyusa Kitebe kumbe nedda ebitebe tebiba na mulamwa ojjukira FDC ebiseera bire yabeesije nga ku Kitebe wajjula wate najja nankumi naye nga waliwo naye nga olina ogenako Kasangati Kasangati nga tonnaba natuuka Kasangati ne bateekawo akakolido wali eri ku Katonga ku Katonga wategedde ngowe Katonga bwogenda kati we Katonga wakuba akama yende Kasangati funa appointment naye nga bakulaga nti Ekitebe kibaawo kati gale n'abantu ze kinoomu tolina okulaba ani olina okulaba England tulinawe nga ne ku Kitebe bagamba genda ku Kitebe naye olabe gundi ngera ne bojja kusosokazo gundi walaga taliiwo ng'ovaawo kirezo ku Kitebe olina gwezza olaba akusindike wali obuyinza nti wotalaba England tulinawe olimba ojja kulaba dokita ye parliament eyo naye erinamu alina obuyinza nga bwogeza n'obuukabuuka bajja kukuba SFC kufuyo gye kutogikwatako golabako kuyoola so logically enkolagana ye n'Ekitebe yaliwo bambi Rasabaga kati President Museveni bwabanga buli omu ajja kumukaabira nange banziba kati tegenda kufuuka Justin nti buli omu agenda gikosanga koodi ne gwe batabba ne gwe babba nze kyendaba Museveni alina kukyusaamu nze nina ekyeŋŋamba kati Museveni abantu alekerawo bbawa ssente era kyegambye bw'aba agenda Kaweesa nga bagenda muwa ssente tugeze mu byobufuzi bamuwa agende yeebake agende nga Kazibwe Bashiri nti todda sina Kazibwe Bashiri ola Kazibwe Bashiri yali bulungi ng'oli omuyimbi gwe tugambye mumuwe ssente gwe bamubba mu byobufuzi agende yeebake naye bwe bya political activation mutukuwe ssente okomewo simanyi ate okyukojjemu NRM okola otya omala onola ebyobugagga ate okomewo nedda abo tebatusumbuwa ntera obuuza abantu bameka balimu NRM abakoze abayala nga nabo bwennyini balina ebizibu byabwe nga nabo beetaaga bangi jjajja maani yalina obwo obuzibu jjajja mwami yalina obwo obuzibu nti gwobeera ku opposition n'ofuna ebizibu n'akusasula oluusi n'osigala naye obassa ekyo n'olyoka ojjeeno ne jjajja muto kati ebyo twabikooye kyetugamba nti Kaweesa bye bakuyambye nga munnayuganda ebbilioni 5 ez'ababuloga ba content creator bo bakuyambye nga munnayuganda ne bakuwaayo obuwumbi obubiri tekirina buzibu naye todda mu byatutisatisana kasobi obizamu activism mbunkyali nammwe nkomyewo tutambuze eki togenda tutabula kuba guno omulembe ffe tugamba ffe kati nze omukubatembe tabagamba nange n'abaana be NRM papa weewaka balye gwe bw'oba oli owe mukyalawo n'abaana bo mulye musole ne kasasiro n'embwayo eri ewaka ne kakkapu ewaka kalye abamuliwa na beegombeewo okuba muli emigaati begomba olonda ennyama ku gundi ku kasasiro kati bajja senganga ewuwo bweba mbwa yamuwaamu ejja senge okuba gwa naye lwaki gwowa abaana bibiri abawo akabasaga tata enkoko bagiwadde omugenyi eyazze egundi bamwe gwosanyusa beebwe abaana ojja bagitwazemu n'emize bajja veregulu bataliko kugenda okubba ku kyalo bataliko omwami omugagga naye natalabirira abaana kyekiri ku NRM kibadde kituuse NRM is a good party ye party eriwo naye abantu bayo nga abamu bakaaba kitugaa nedda kati Kaweesa baba bakukuwa bakuwe nga munnayuganda ate bamala okukuwa genda nga munnayuganda nebino ebyobufuzi byotisa mumpe nange enzije ojolage okole kyovaawa naye nze n'ekintu ekyakinjagala okuwa President Museveni ng'amagezi abo banasinza ebizimbe byange bizimbe byange babitwala biki mumuwe ssente babinunule mubize mu kofa za gavumenti ebisolooze
kandi government yekutte sente nekola ki kababinunule government ejje bitenda lingo kumala ebbanga ejje musende zaayo kyetugamba bwebanga bya kuyamba munna Uganda bakuyamba osigaze ebintu neba bino ebyobufuzi politics woyo ne tebakuwa n'ekibiina kyo kirina abaakyo ebintu babitutte wabadde ogenda kambuuza ekibuuzo ku lw'abantu abali eri nkibuuze ggwe singa yawangu singa bamuwa kadi n'okuwangula n'awangula n'atuuka mu paalamenti yali badde akaabiriraani kitegeeza aleeta bizibu singa ebyo bizibu teyabifunye yali badde akaabira NRM naye yamaze okufuna ebizibu kati aleeta bizibu mu NRM naye wayira ab'omunju abalina ebizibu byabwe tojja wano olinga olwa kino ekyala nkyagala nnyo kyeyita mama Janet akiddugavu kifulu soja ekya Gomesi ekiddugavu ekya Gomesi ekyeru kisiba ne yero ku mutwe kitegedde kyagamba kyo president ng'anona cabinet kyagala bwani kyagala bwa advisor naye bwa advisor bwakyo kyagala kuyimira ku mulyango gwa gate ye NRM tekyagala bayingire ne mukati bapya buli kimu tukikoze akatukaniriza tukamaze na bayingira ate bagala ki very good kati abajje bano babe muje mu bine ebirala kiki bagenda otuleetera tubonanya akatukamaze nze kibuuzo kyembuza ebitu bino yakibuuzaako Katonda amuwummuze mirembe nanga naye mu abalwanyisa abalina obuyinza muloza abalina obuyinza bo tebazadde baana kati ze kyembuuza ng'ogyeko abalina obuyinza naye abantu ababadde nga bawagira NRM kuva dda nadda bo tebazadde baana abaabwe ate nga bakyawagira NRM esigeza actually enkola simanyi president yagimuwa naye enkola y'okugula abantu bajjambire singa nayo singa bagidibya ne bukera kunyiraga Rasibaga ziwamuza kyeyune awagira NRM ne famire yaabwe ye NRM taata we Melemenyo Mugezi yali we NRM ne maama we NRM ne jjajja wa azaala maama yalwana eruwero n'amalaalo gyegali nattibwa basajja b'obote obotegedde embeera eyo nti tusookera beti ono omuntu awagira NRM bote bazadde baana muterereza embeera neffe advantage ebayina tiffe tusiba ebizibu byaffe ku mpagi olw'okuba ekibiina kyaffe tukyagala ne tukirwanirira kati buli balowooza mbu bagenda kusanyusa oli ffe batuleke tetugasa okwosanyusa ono omwana ali akkute akubire oli ekibejjaga olaba oli bw'atajje bwe kiri naye simanyi president general DP simanyi avuddemu FDC agenda kujja nno oluusi bwogu naye talina yadde ffe naye gambye eri famire ya Mmeremenya bonna ab'Oluganda abako n'ab'emikwano batambula abamu gamba n'okujja abamu bajja nga tazze nti nno ayagala nnyo ideology ya NRM kumutaasa mabanja bye bajja n'ebizibu kati ze kakwena example endala olaba famire ya Mmeremenya yennabweru famire eri egi maama wawaka mukadde mukyala mukadde naye ayina bakadde banne batamu ku kyalo okwo ba influencinga mu famire ye mulimu Bago owa ghetto naye ayina ekigaali kya ghetto mu famire eyo Katonda yagera ne mujjamu omulema tulina bulaza yali akwata mupiira n'amenyeka n'alemala biseera bikadde kati naye ate ayina ekigaali ky'abalema kuba yaliko kansala w'abalema tulinayo bulaza yaliko mu SFC bana abatraininga veterani bikyabi SPC kati naye ayina ekigaali ky'abane baali nabo mu security tulinamu omutaasembayo Kasimu naye ayina ekigaali ky'abavubuka n'osanga famire emu nga ya gavumenti naye ng'erina n'abagoberezi ate abali mu order eyo n'ogibuusa amaaso yadde n'omuntu n'ogu okumusongako n'onoonya oli musimanyi ye chairman w'egundi wa opposition ku kyalo n'onoonya ingine Kaweesa gwe tubuuza Kaweesa olinaki nawuliako munayagala bwa president atumalira budde muyagalako ku bwa president kati oyo omuntu atalina abayisa fatu wadaga njagala kino naye nga tosobola kukikoleka naye yabiyisa mbwayagala naye jjukira ffe abamu tumanyi abamu oyogera just kufuna relevance mu community naye nga olwo olaba obwempiba kyakutagaza weebuti ng'otugamba oyagala bwa president okimanyi ne Katumba oyo amusinga ye nkatenge Katumba oyo omwami yonge emikono ajja gijjawo very good kyetugaa nti boogera kutuusa mukolo ne MP Nansana municipality emulemi bwabanga Nansana kutekyakuna olwo emikono okuva mu district 98 abajja ogenda zijjawa emikono 10 mu buli district very good kati otatumalira budde abo era tugaba mu Kaweesa ddayo ate politically umuzo omutwe wao nobo yagala tuli tusumbwa politically toyinawo next nena alimwe ine ebizibu byayo naye ng'omuna Uganda bakwewe kubeka enfufu bakutereza amalo gende kawebaka ekintu kya Zambale bwe yagambye yabaddeko ku TV yamuna yagamba nti ingini Kaweesa oyogedde tugumiikiriza naye kati ekiddako ogenda ko mu kooti tuwe traffic one Zambale ayogera ngani ayogedde naye tugumiikiriza mwe baali Zambale anti Zambale which group do you belong anti Zambale yagambye bwati ekisooka ebintu bye byoli mu kulajana oyinvolvinzemu n'abatabiinaako kye babimanyiiko Kaweesa bw'aba ayogera ne Zambali amuteekamu tiketi mwagiwa Zambali ali talina kyansenga biki n'ebiringa ebyo akito tutambulirawo nga tutunawe kambuuze nanga wembuliza Zambali politically wali osinga
Kaweesa ayinza bayita Musinga. Second le Zambali si mubi wali obeera wa before even Kalulu kano nabweru nedda tubeere realistic oyo Zambali yajja yaveewa bwe najje wasinga nabweru Zambali n'asomera mu Naweero mu Nansana okutali musango Zambali bwe yalinnya levo abadde yafuluma mu Nansana yakomawo obukomi nga tugenda mu Kalulu abadde kyabeeramu ayogera n'amaka ge weegali ssaawa zino Nansana ayogera amaka ge weegali mu Nansana municipality ayogera amaka weegali era nga credibility mu nga baddemu emyaka egiwera 2-3 nedda kyenda ku Zambali ze kyenjagala omugamba aleme kulippira byatategeera abasajja abalina amagezi mitwe basirise bagenda kuwabira Kaweesa nti aleta obujulizi ku bintu byagenda abogerako Zambali wawedde dagwe lippira byotategeera ojigerera Muwanga Kivumbi nagamba abantu olabira Muwanga Kivumbi abamu basirise gutandika kwogera kati Zambali bya Kaweesa kulaba Lobongo yayogera ki asirise si yamanye ebigenda maaso ku kitebe Senyonyo Musingo tegera politics wo ku kitebe awo ne baba bakwata ne baba Kanamusa bakakwata Nyanzi ayogera ki asirise gwe Zambali ng'otandika okwogera ku bintu bya Kaweesa nga tujekebya oyogera ku Kanamusa o Zambali ku basajja b'ekitebe ng'obawolereza andi yete yateekamu very good naye kati owoleza biki kyegamba nti ogenda fira mu byotamanyi otherwise nyiza okuba siweebula sivuma siyombesa Zambali jasi nti yenjogera ya Rasta nekyo nga Zambali byoyambala obimanyi ku kya ssente owolereza abo abaana that's 1-2 Zambali kotandise ebyo simanyi ate kati ngenda lwana ne Kaweesa simanyi nawe weegase bwe mugenda lwanyisa Kaweesa nawe ku ground nkakase ekisanja kino togenda mumalako mu mirembe mu Nansana agambye nti bagenda kumuwaabira anti kwe kulwana nze njagala mbuli statement eri credible oli jaga ojugera utamaguzi ne kwezi bwe beetwala ale yamugamba bwagende wasale sajja nagendayo ndi wasale kati oli statement gye yaleeta oli aŋŋamba nagende wasale wagende wajjajja muto nze njagala ompa obujulizi nti naliyo kati nono njagala ote credible statement gy'ogenda ovunaanya Kaweesa ekwegasa ku kigali ky'abali abasajja omusajja baabanja naawe otandike tugenda mwene baani ekitegeeza Zambali abiveemu byaleka omusajja abanje sente ze ne bw'aba ali mbibye sirika kuba ogenda fuuka ejjirikiti lyuno political jirikiti bwe bitabuka bakugubasuulako emize ne badduka ogenda fuuka ejjirikiti kwaba abasajja ku nsonga z'ennansana kubanga there is a possibility okubanga Kaweesa byayogera bituufu there is a big possibility okubanga omusajja byayogera jukira anaalira enguzi tateekawo ndagaano osobola okgende for instance police bond okimanyi yabwereere naye baali bagikwaddeko ku bwereere ng'ogijja ku polisi era afanda gamba kirikitya naye tolina gy'ogenda muga namuwadde 10 oba 2 nampa bondi kuba tewandiikibwa ne ssente zina we ziwandiikibwa nti asasudde bwe ziti kati zezo ssente omusajja waba yakwata ssente n'azibawa gwe Zambali ojja kwogera atya singa aleta statement audio recording n'agamba ssente zizino ze nazibawa kati awongabye ojugira aloza simukasane bali batandise omuvuma isanja kiri ekiwedde obyanguya ojugira kye yakola anaji bakubira naga yiye yange bonna basirika kyetubuuza essaawa zino batandika okujjayo zi certificate bebaziwanga n'abasajja balika bu message nti nedda yino odiyo nga mugamba ndeeta naŋŋamba nsindise gundi azikimye ne mukwe ne mugamba bazireese kati Zambali ogenda kugamba ki biggest possibility omusajja yawaayo ssente ze Zambali biveemu ogenda fuuka ejjirikiti mu bintu bya Kaweesa ate otalo lwonna lwotandise ne Kaweesa naawe lukutwaliramu ku ground mu Nansana naawe ogenda kulufiira nga tumaliriza ekintu kya Kaweesa kiggwa kitya ekintu kya Kaweesa kyonna kyekiri gavumenti erina omuyamba nga Kaweesa naye kyolina omumanyi Kaweesa ne bageza bamuwa akawumbi oba obuwumbi bwa ssente agenda kukubira Bobi Wine bamubanja kamu ne milioni 10 anti ega bamuweeyo obubiri naye bebazimuwadde eka yeebake tadda mu byabufuzi ajja kufeera ekisooka gyagamba nabweru okujja mu Nansana okujja mu NRM mu Nansana erina abantu baayo era abakola nzija komanda 1 nekigaja nzije mbalagena ojja okola eki ate bagambye bw'onoova wakasira mu kato ogenda kusaaza gwanega nti bw'onoosaala n'ojjamu NRM y'e Nansana mbw abaliyo ng'abakulembeze mu NRM pati bagenda kukkiriza obuukabuuka bw'otyo tannaba nakuwona kutayirira tayiri tennawona ng'ate ogamba mu Nansana nzijenga komanda nedda olimba so logically bigenda kuggwera ku ye
ye bw'atayambibwa mwami Museveni na gavumenti ye Kaweesa wawedde dda naye era byonna biddira ggwe mwe mwefuula ekirala muteeka ssente we mutalaba musuubirawo busuubizi mwe mwefudde bakiwagi temugambwa akabaana baajuwa omukatike kikubuuzizza singa yayitamu singa awanda bimeka ate yandibadde awanda omanye empanda ye yalibadde awanda amanyi ga koge amanyi ga komanda n'osabula byenno oba otegedde eki yalibadde awanda bimeka naye kati bamudisappointinga kati awanda opposite kati abakubate bukubi kyetugamba nti nedda namwe mukendeeza amalala n'amaanyi gaita amaanyi ameemanyi lwaki muganda waffe guntakaaba nakaseke gentleman lutamaguzi amaanyi ameemanyi gali mangi leave alone even before that ekitamukaabya yamanya personal business is different from politics ye teyasinga bibye era y'emirimu gye gigenda sigala nga very good era nga wamma lutamaguzi thank you so much naye lwaki gwe Kaweesa okaaba olina akazimbeko ate kowaddeyo naogenda weewola ku bayaaye omufere omumanyi ate zikomyewo ate bwe kondeetera essaati yo nga wagiguze mutwo nga rasman saati yange ino sokompeeko sikuwa mutwalo ekyo badde okimanyi mukuwola they don't give worth gota kalinaayo nga ya miliyoni 800 teri manire ndakuwa 800 bina kyokka ate mukuwa mulina okubeeramu amagoba ge kati amagoba gaba limited time kyokka limited time gy'olina nga birandika okugejja eyawaayo nga wa 600 kati bamubanja kawumbi kyokka n'avaawo n'omulimu gw'alina tusembyeyo kino omuntu nga engineer structural engineer bw'otunulira ekizimbe tugeze nti wali bagenda zimba university bagenda zimba essomero omusajja asobola oyisa n'agamba bwe tugenda okuwa omulimu guno alina osasulako some commission tumuwa omulimu credibility ya company structural engineer abadde ali ku level ekwata subcontract y'akaguudo ali ku level ekwata ekizimbe ali ku level ekwata university bw'aba yayavuwadde nga bamubanja akawumbi mu 1,000 gavumenti nemuwa akawumbi mu 1,000 aba tazze engulu olw'ensonga yeetaaga n'ezimubamu zizo tugambye ate emirimu alina okuba ne ssente ezizikola paperwork ezicommissioninga kyetugamba abantu nga Kaweesa 5 mwe mulina mu buzibu oba oli wakamu 100 weetaaga obwo osooka okwata akamu 10 okaweeyo osigaze ku ssente zitugaye zigenda okuddamu okukwata emirimu kuba gwe omulimu gw'okola structural engineer tokwata mulimu gwa 2,200 omusajja akuwadde omulimu gwa miliyoni 800 ayagalayo deposit wa miliyoni zaaga 5 oba 10 akwadde kawumbi kalamba project ayagala deposit wa 10 olage nti oli serious omala akukuwa okole procurement so logically abantu nga Bakaweesa tukkirize tuteeke ssente we tulaba naawe temuddamu kwesigulira ku byabufuzi mwawule personal business ne politics otherwise ziwamza kyeyo ne mwana mbagala nnyo abantu abawangalyo naddala ab'omu ghetto ku 0703 511 589 oba osinkana bbaga bagala nnyo naawe nkwagala nnyo weebale kubeera mwana kwagala abantu boy izero oyo era sita getutambule naye onakola tujja tambulanga n'ebbanga lyonna naye nga bannaffe aba Winners Light Training and Skills Development Center basangibwa awo Empererwe just okwata mu katono kwekyo ekidda kibayita ekidda mu kiteezi ekyettaka ekyo just okwatako katono ekipande ogenda ojjaba okiraba ku mukono guno gw'ekyengulu bakita Winners Light Training and Skills Development Center kati abo bayambyeko ku developing abaana bayambyeko abaana bobuwala abaana bobulenzi basomesa baking ate ngensi weeraga twetaga skilling among people obeeraawo wamala senior foto manyi kiddako obeeraawo maze senior 6 eza university zikyekuttemu tomanyi kiddako loza n'abatasoma nku kasitoba ng'olina skill gy'oyagala okufuna tosomangako omusajja mukulu nkuze ebyagaana naye njagala skill yange oliawo oli mukazi mufumbo oli housewife niye weetaagayo akantu akasobola akaalaani akaki kati bannaffe abo aba Winners Light bagamba nti genda ensonga zonna bajja kubanga bazikwasaganya bino ebya bekare kukola kekisi kukola migaati kukola daddies kukola bundazi kukola bintuntu ebyo bajja kubikusomesa obitegeere ekyo kati naawe alina emikolo ng'oyagala babikolere bano benyini ate ababisoma ate benyini bakola ki byebakolera so bannaffe aba Winners Light basangibwa Empererwe mugendeewo musome mugendeewo mubawe bizinesi ebintu bisobola kubanga bitambula ate ne gavumenti oyagala okugisaba nti abantu bano kati be batuyamba mubakwatizeeko kati omukyala ng'oyo owa Winners Light
akutereddewo ekintu ekiyamba ekigenderezza ku bayuuti abatalina mirimu okitegeera naye mwe mukwata ssente ne muziweereza simanyi Fiore project Fiore simanyi induction abantu ninga byoteka mutwe tebiri baleta project nga ziri ku lupapula bogenda ku site teziriyo simanyi bakugala simanyi bamakanika babu training center giweeyo obumbi obu waite emyaka egi olabe community wetu olabe kinabeerawo so abakyala abantu bana bavuddeyo nga individual bo bavuddeyo bakole kino government mutandikiraawo kale bwe batubwawadde ssente bakendereze ku misolo true that naye ate omukazi omuwanisa emisolo ekizimbe wale apangisa omuteekeddeko operation license omuteekeddeko kasasiro omuteekeddeko simanyi biki naye nga ate kyakola kiyamba ggwanga one services government zeyina okweddiza government weddiza amasannyalaze abantu ngaabo mugambi nti amasanyalaze tugabawa amazzi tugabawa waliwo ebintu nga byo byabwerere emisolo tukendeeze gino property rent yetu muggyeko olwokuba yakola mirimu gya community ne bwanaasigala ng'ebirala omubanja naye ng'ebyo ebinene obyokendeeza rasa take an example ng'omuntu akutte ku bantu buli mwaka emyezi 12 ng'afulumiza abantu bina kirungi nga abantu bina bafunye emirimu abantu abo ebina bagenda kukosa abantu bameka kituufu kubanga nze bwe nagenda ewa Winslight nensoma okukola cakes sigenda zikola nzekka ewaka kituufu ekitono nnyo ina abantu 10 ngenda ate nange kufuna abantu abagenda okunyambako waliwo transporter waliwo ow'omuliro waliwo aleeta ebintu kandi nange nabe ngenda okuwa ssente endala najje ngenda okugula engano najje ngenda okugula buto nina gengendo gula osegere bintu otherwise to concentrating mu skilling the community wetwandi bali laba akabinyo so madam Winnie owa Winnie tukutumidde webale nnyo development eyo bangamye nti bakola ne ubotebo oba bagita UV table ebibuuzo bikugamba nobo yagadde ofunamu ekipapula bakwekizamininga ne bawa mu UNEB ne bawa Tolikiria wala so much osobola okugenda no so tukutumiddeko nnyo maama webale nnyo olw'enteekateeka mugende eyo ne simu kwezirimu bakubireko ebintu esobola kubanga bibatambulira bulungi njasembe banaffe ababivuganike bali wano Mengo bano bo bajjanjabi naye nno bo bakozesa green muddo bino tuba mu nature wabansobola babutonde so kati gweyinza okubeeraawo nga totegera omubiri gwo gwa appetite yabula toyagala kulya toyagala kunywa ossa bubi toyina musaayi gukugwa buli kaseera naye nga okozesa buli kibayita ekkerenda buli kika kyabayita omusawo omuzungu sikaani zonna muzikoze naye nga just wetaaga okudda ku nnono okudda ku bino ebintu byaffe bya bulijjo bibata green kubanga yakugamba nti emmere eddagala so nekulya n'okuyiga owizi bye tulya nakyo kikulu obeeraawo gwe nga buli ekikusala mu maaso okiri olinga bano abakyala b'omuzakeedi ow'ensenene n'ayitawo n'agula ow'obufulutusi buno basiba mu kagundi n'agula ow'amagi bwajja n'agula ow'emmumbwa n'aluuna ku ttaka ow'ebbumba nowekakaga olwadde ebitategerekeka naye nga Dr. Senjobe owa Biva Organic awe Mengo agamba nti agendawo basobola okubanga ate bakuteekateeka bakujjanjabe bulungi nnyo ebintu bisobola okubanga bikutambulira bulungi bakubire ne ku simu wansi awo weeri omugere Dr. nze kino sikitegeera simenyi byatandikira ajja kubanga akujjanjaba kati guweekawo empe enjala bwebe ekulumye genda wali ku Dream Restaurant ewandege wannamubirwawo tubeerawo nnyo tubeerawo nnyo awo tuliawo ekyemisana ekyeggulo ekyenkya buli kimu ate nga kibeera mu order ate nga abaana bateekateeka bulungi nnyo delivery bazikola okubaka simu nti sisobodde kutuuka nendi wano kamwokya ndetera kino ne kino ne kino sisobodde kutuuka ndi mu office wano e Makerere naye mulina kina kinga bakulula menu nga bateeka ku baana balina emmotoka balina ne boda entambula ezisobola okutuusako amangu ng'ebintu bisobola okuba nga bikutuukako ekisa okulonda kwawedde kati kukola jasitubuzaayo okulonda kumu ogwokuna guggwako kulonda basente bebyalo tujja boogerako wali gyebujja naye be balonze mukolere abantu bwe muba mujjayo ssente zammwe abantu mukibabulirewo mangu nti bannayinze mwanguza kaguza ate no bunnaye tubaye tuwogera ku bateekayo ssente eri mu basalawo naye eriyo ne ssente zibayiwa mu balonzi mbamanyi ate omulonzi agamba nti bwe mugera temudda nange empeera wano nze nzijjaamu tubayina bunagane bompa 10 ezo nze ziba oba ompadde ndiddamu ddi okukulaba siddamu ate nga kyekituufu naye mutuufu okuddamu okulaba abantu abo mpozi ku bikondo by'amasannyalaze ebipande byabwe byasigala very good kati emyaka tutusaawa ngesigala omwaka gumu otandika okulaba onaleba gundi cap nagobaabo waliyo mobilization mutulabye